Raiwas Movie Production. Tugambye kakati kyekiseera kyennyini okubanga tukatandika okuva mu Raiwas Movie Production bakabaka batutuusaako ne bajja bakugamba nti firimu ya Richard Pafula. Tugambye twolekedde abazannyi Pafula Richard Walakira era y'omu ku bazannyi, Nantege Aliet ogambye tomusubwa, Kalamwa Nuru oyo nga naye mwakali nnyo, Sonko Betty akomyewo ne mukano, Farida Mayanja kubera tuli ku bazannyi bo bamanya bereere, ayina embabazi Jasmine, Kiberu Najibu bonna mukano, Akatubagiro Masanyu kugambe tuli ku kitundu ekisooka kyekiseera, kawandiikibwa Pafula Richard Walakira era ye director waako, Titus Heritage Richard Pafula ne bajja bakatematema, Sonko Betty wa makeup nga kwotadde continuity, Kiberu Najibu najja kwasaganya ebifo byonna ebyakazanyiddwamu, naye nga tukatandise tuli ku mutayi wanali mu kwewaana ana afenze ndya ku mutwe saagala kulimba muntu n'ozunga ne bakusaba empapula, ani anansaba empapula ku mutwe gwange wekikulu otya siri kuwulirize byengenda okugamba naawe akati ekintu kiri simpo nnyo, abaana boola bano abagenda ebweru gwetayizayo basatu bokka mu zino gurupu ze tuba twesozeemu, okimanyi nti awo oba okimaze bw'otegeera ekintu kye baagala teri kisinga ekyo bizinensi zonna ezaali zibaddewo mu nsi, kati natandika okumunnyonnyola osobola okukikkiriza nti abantu abakwate ku bugenda mu mawanga g'ebweru okukakalabya baba balina ebizibu ebimala nga tebyabasajja, naye ate mu kudda kwabwe buli omu yenna aba apulaninga okubeera awantu waatudde n'omusajja gwawulira nga gwayagala kubanga sente aba amaze ozifuna. Kaakati oluvannyuma lw'ekiseera ekyo kye babeera eyo nga kwotadde okulakasira obutalabaku kintu kyonna kibakwasaganya ekintu kyangu nnyo gwerumba bulumbi mu gurupu wekasitoba n'essimu eno ya simaati gyenkute mu ngalo wekanya bulungi byenkugamba, emboozi etandikidde wano kugambe tukyali ku ntandikwa. Essimu ye maama ye taata ye muganda wa Kadaama, ekyo obadde okimanyi era we bamuma wifi nga tajja kubeera ku mutimbagano, kitegeeza awo omulimu guba gumaze okugaana, naye ng'ekigendererwa kyeki aba ayagala okuwuliziganya abantu beewaabwe gye yava nga kwotadde naffe ababa beekise mu kuba awo kumufunirawo mu nfo. Era kasita bakuteeka nga mu gurupu ng'otunulira namba z'ebweru bweba ya mwana muwala sitandika okumutabira beerako essaawa 24 ayina bikadaama bye 5 buli kadaama asobola okumusindikirayo emigga 2 omwezi gugenda okugwako nga siri mukakadde, kati mba neetaaza ki bizinensi ez'okukakalukana n'ogobagana ne KCCA. Abasajja abo temuba mulamwa bebasekadaama abo babageya kugambe tukyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso vigilage ku MIC kiri kimu nti nze buli kana kunteko kakasa nti nkabuuzaako buli asobola okuwaayo obudde wawona we bwetaagisiriza ku makya oluzuukuka nga sina n'abaana maaso gwensoka okubuuza bikikolela ku byonna nga kikutema bwe ziwera ssaawa 4 ne mubuuza mukwano wanywedde kakyayi okiraba nti awo mba muwadde keya omuntu omulala yenna gy'aba tasobola kumuwa nze simanyi naye nze gwe kasita aba nga ali mu bawala Kadaama kati nze okukwenyima awo essanyu lye we liri sisuubirayo nti obakyuba takyalina kizibu kyonna kye yeetaaga kekuba okwewola akasente kubanga abasobola okumuteekamu esente abalina ate bazimuwera mu budde olunaku olu Kadaama oyo omulaba ali kufuukira akayinja naye nga Ssenkagale ye teyali mumativu na nsonga ono ku mabbali kyembuuza ati
nze mmanya nti anaatera okudda ng'oyo pulogulaamu zonna abazimanyi okusinziira kubanga baba boogera okuva olunaku lwe yageera oba okuva ku lwolwo ne bakwasaganye mu by'omukwano paka olunaku olwaleero oba olunaku lwagenda okukomawo naatera okumanya tasobola kugwako bugwi tekisoboka kimanyi nti nze mbanyina n'omukima ku kisaawe ng'oyo omubulokinga era olutegeera ng'onoonya mulala nti anaatera okuyindawo ate mba nkyamwagaza ki kitegeeza sente aba takyalina zagenda kunsindikira nga nkola replacement amangu ago nakugwako bugwi naye kati watya nekimala kigwa bugwi nekigwa bugwi nga tokyetegese oyinza kikwasaganya otya guno ngwinamu experience obukugu bwe nyina mu kintu kino n'emyaka gye nkiriiriddemu mukubba nkakasa nti teri muntu asobola kumbala kusinga kibalo kyange okutuukiriza kulala n'okusuubiza kulala bwe kiri nze mba nsuubiza tatuyinza okujja okutuukiriza ne kugaana nengamba ekisuubizo tosobola gamba muntu nti omuvunaana olw'okuba yakusuubiza okwagala ne bigaana tusobola okwekwasa ensonga zonna kumakya yinza okukulaba nti wali mumpi oba muwanvu ate gwina okuntukako nga tofaanana nga bwe wali ekyo kyokka mba nsobola okwekwasa ini nikaza negamba si yegwe muntu gwe nali neetaaga naye nga gambye tukyali ku ntandikwa bigwera nga tawasizza mu kiseera kino kyennyini kakati netuddako esayidi ewa musajja waffe obudde bwali bumaze okuwungeera mbuulira kino waliruddawa naye ng'alina omuntu gwe yali ayogera naye ku ssimu banange nze simanyi kumanya nuubwe embeera newankubadde ebigambo bye yali ayogera biraga nti teyali mu mbeera nnungi bambi tombuuza kiki saagala ombuuze lwaki bw'oba osazewo okunnyamba ekituufu kiri nti mu kiseera kino nkwetaaga walikoze kyonna ekisoboka nojja tuyiiya amazima gali nti gweweka muntu asobola okunzija mu buzibu naye nga twamulabyeko ku ntandikwa ng'ali mu kwewaana sinneebaka okuviira ddala munaku 2 emabega okutuusa olwaleero ogenda kuntukako mu dakiika nga meka bambi saagala ondisappointinge mu kiseera kino kubanga kati kirabika nga wensinga okwagalira ebintu bingi abantu basobola okulimbira ku masimu gwe mbuulira ekifo kyennyini wooba otuuse kale mbeere nga nyina kwensobola okugumira yali afunye buzibu ki naye nga yali alaajana pafula likyadiwalakira ag'obuzaale ogambye tuli ku bazanyi bo b'amanyi abeereere mu kiseera kino yatandika okubirowoozaamu nga kwotadde n'okumagamaga bwatyo yazzayo essimu mu nsawo kaali kaseera kannaku era akaseera kakatuubagiro kugambye sinema bagiyise akatuubagiro mu ssanyu nga esinema gye twolekedde era gye tuli mu kulaba mu kiseera kino tuli ku kitundu ekisooka na akomawo munda wakati mu kuseebikoowe naye nga mu buliri waliwo muwala jana eyali awujjaddeko awo mu kiseera kino kyennyini musajja atwa ebigambo byali bitono naye nga tumulengeddeko ng'alina gwakubira akasimu ayanguweko mu supiidi ey'ekitalo bwatyo n'amwekaanya tukyali ku ntandikwa naye nga tamanyi na bwabitandika muntu ateekako gaalubindi mu kiseera kino naggalawo ate amaaso oba ogalaba kati weewulira otya mukwano n'amuyita bwatyo naye yazza amaaso kyamukisa mulungi kati kirabeka ofunyemu ku luyingoyingo mu kiseera kino ngenda kitwala nti tuyina omukisa ffe mbiriiri okusinziira mu mbeera mwobadde tomukisa balambika akati njagala ombuulire nga buli kimu kiri mazima bakuzaala wa okuva lwe nabeera naawe toŋŋambangako wa gye bakuzaala osobola okunyamba n'okiŋŋamba mu kiseera kino mbuulira bakuzaala wa n'addamu n'amubuuza omulundi ogwokubiri wakati mu kumwegayirira amuyambe buyambi amunyonyoleko owa gye bamuzaala osanga buli kimu kigenda kutambula bulungi tumpalaata byali bimusobedde mu kiseera kino naye nga ne gwabuuza yandibanga alabika nga talina byakunyonyola bisinga wano nsonyiwa ku kino kyengenda okwogera sandibedde muntu wakwogera bigambo bingi nga bino era nti oba nkyogera wakati nti kyekigenda okuba
oba nkyogera nti oba nkikwagaliza mu kiseera kino naye yali ayagala okumanya obuvo n'obuddo bwa Mwolajja n'ono. Mukama Katonda ayine enteekateeka ze ate nga buli omu mu nsi muno Katonda yamuteerawo olunaku na pulogulaamu ki mwalina okutambulira. Mukama Katonda kati simanyi kiki kiyinza kuddirira ensonga lwaki kale nsonyiwa naalibadde mu butuufu waddu nsooka kwetondera onsonyiwe olw'okubuuza ebintu ebifaanaganako nga bino. nange ontegeere embeera gye ndimu Sandra singa bukyenkya Mukama Katonda katugeze sigamba nange kyensa tugambe kakyali ku ntandikwa enkyagala era tukatandise bukedde enkya Mukama Katonda n'atandika okugera engero bintu abyogerera mu ngero kikazi kyattu kyakaaba oluvannyuma lw'okukigamba tisenga bukya ku makya Katonda n'akujja mu bulamu bw'ensi eno kale n'akujjulula okutwala eyo gy'ali kyamuvugira bubi matu yatandika okukaaba tukaaba tontwala nti nno kino si kireese nti nkuleeta amaziga mu maaso oba okubaako ebibi byenkutunuzaamu tusobola kuwa naye njagala nkutunuze mu future yaffe nze naawe aba asazeewo senga Katonda asalawo kubanga tasobola kutulaalika nekijja kitambula nga bwe nkugambye tuyinza kukinyonyola tutya oba nyinza gamba bantu nti bakuzaalawa era tugenda kukuziikawa mu kiseera ekyo kikyo kyengezaako kugamba mukwano bambi saagala ontegeere bubi mbuuzambu just omuntu abuuza okutegeera details z'omuntu gw'aba adiiringa naye mu byalaavu mu kiseera ekyo yekengera ebintu bingi antu oyinza okubeeraawo genda okugira mu kumanyagana nga muli baaluganda nze embeera yantabuseeko dda muganda waliwo yali amaze okutuuka mwana waffe olyose nojja naye nga ke kaseera kano kennyini kubanga neetaaga obuyambi bwe obuzibuli ku mukyala njagala kumweyambula njagala ojjo nnya omuntu ali eka mu nnyumba yange mpulira nga nfuukidde koligo mbadde njagala kumutawakala buli muntu yenna atandika okutawanyika bibye njagala ojjo nnyambe naye nga kino kisaanamu omuntu omukalaba nga gwe muzzeeyo bamuteeka waabwe sooka olinde yonna gye naamusuula Mukama yamanyi lwaki oyogera ebintu ebifaanaganako ng'ebyo nobeera n'omukazi nga tomanyi waabwe gye omukazi n'obeera naye ebbanga eryo lyonna naye nga gwe bali mu kwogerako mu kiseera kino oba ate yamukanze bukanzi yatandika okujugumira ng'alimu musisi obulwadde ne bweyongera nga tweyagala nga kyekikulu kituufu nti tubadde nga tweyagalana naye ate lava etandika mpolampola tosobola kusanga muntu n'omutomera mukubo n'otandika gwe bakuzaalawo kati maama oyani biki byogezaako okuŋŋamba kati wamufuna otya kati ate bwe mba namufuna kitegeeza nti ntandikire mu kumanyagana netwagala love jampolampola after then ne buli omu natandika okwogera ebimukwatako n'obeera naye ekyo kyonna ekiseera naawe omuntu gw'otaabadde naye gulo abandi mu nnyumba nakulwala nako tomanyi wa kakati mu kiseera kino alwadde tomanyani kiki ky'osobola okunnyonnyola kuba kati wuuyo ngambye nti amaze okuziba n'omumwa yali amaze embu okuziba omumwa kintu kimu kunyamba kino nkuyise kukuyamba si kumpozesa ate omanyi abantu abamu muli bazibu waliwo ekiseera ky'okunenyezaamu n'ekiseera ky'okusaliramu amagezi then omuntu omunenye oluvannyuma kugamba obitegeere bulungi bano baali bamukwa ne bitenkanika kyova olaba asobola omugamba buli kimuli ku mutima n'atasobola kumunyiigira nabyo olina okubima akati bw'amala okubaako byamugambira wano wabweru bwe batyo ne basalawo bayingire munda okwekkaanya embeera y'omulwadde mwali njagala wekkaanye akatuubagiro mu masanyu ye sinema gye tuliko mu kiseera kino tuli ku kitundu ekisooka bwe batyo ne bayingira ndabye naye amasiba nga kinga mulwadde yayagala okumanya kabanga kabaddewo akaseera ko keetoolodde ekituufu kiri ndi nga mulwadde nange nenkola ekisoboka naye nennemererwa ngezeezaako tugenzeeko buli muddwa amalwaliro gano gonna agatandikirwako ekituufu kiri nti tugatambuddemu mulwadde naye gwe kyolina okumanya nti obulwadde buganye omulwadde yalumye ejjiiko mulina okubeera nga talamubeera sinaseke ekituufu ebintu ebimu mubijeemu okuzanya kuba kati gwe ngenda kunenya gwe noono
omuntu okulwala okutuuka ku kino mubadde mukola ki? Mukama wange kugambye tutambuddeko mu bulwaliro bwe tusobodde ekirwadde ne kigaana. Kakati nze olowooza nalibadde nkola ntya? Natandika okupalapalanya. Munaye ng'olabye n'obukugaaya owaye nnyabo kozi yazibye omumwa yagize okuva ennaku kati ziri 2 yasembiyo kaaba bukaabi. Talina kigambo kyonna kyasobola kubaako gwagamba. Nyabo owaye namwesiba kalabo basobola okumugyamu ekigambo. Omanyi abaana ab'obuwala bano ayinza okukikola nga yanyiigidde ono ane kugambe talina kintu kyajja kuddamu teyeekoza bwekoza ekintu kiri siriyasi. Okakasa byoyogera ate kati lwaki nalibadde nkulimba ofaanana bwe buti bwe tuvumirira bwe tutaagala naye kakati ebintu ebifaanaganako nga bino byentera okukugamba mutaayi manya ensonga nofuna omwana wabandi nobeera wano fe kati bwokutandika okubeera n'omwana ono tomanyi waabwe mubeera mu buliri nenkeera n'omweyongeza neruli ne mubeera ku kintu kyekimu naye nga tofuddeyo okumanya wa gye bamuzaala. Bannange nkoze byonna ne mubuuza naye akaseera we namubuuliza nga tataaja. Kale ekiwa osobola okukyogera mu maaso g'abantu nti nyina omuntu naye takyasobola kwogera. Kati senga amala nazikirira wano oyinza kikola olwo ebyo byonna nabyogeddeko dda Mukama wange y'ensonga lwaki nkuyise tuyambagane ng'era abantu ab'omukwano. Jjukira nti bano baali ba mukwano. Obusibusibu obugwaga obutategeera obutalina magezi n'obeera wano ate ono zaali zivaako nakakana ku mulwadde namuyisaamu egalirika nawe otovuma mulwadde oyinza okumukutulira awo. Okimanyi nti kati aba awulira nera wakuba olulimi terusobola kuyimuka. Ebigambo ebikatuufu twalibadde tubizi. Lwaki bikatuufu nawe kati lwaki mba nsabika ku bigambo leka mugamba akitegeere nti nange siri mumativu. Okimanyi nti aba ayagala kusuula mu buzibu toyogera. Omuntu agamba nti tayogera nogamba bakukwana bakozesa sayini kyako ekigambo kimu kyoyogera nti kale banzaala wagundi omuntu asobole okukitegeera. Bannange yamba nze byonna byokola bikole ng'oyamba nze kyokyo ekasooka okufa naawe tasobola nakutuwa namba ya simu tubeeko abeewaawe betukubira. Akati ono yagenda okulaba nga eyazze okumuyamba kimususeeko eddoboozi lyokozesa nawe kati omuntu senga afiira wano obwo obulwadde baba bagira nti ffe twamuviiriddeko okufa kwe kubanga naawe gy'oyiseyo n'okutambula okujja wano n'oyingira mu kazigo kange kamera ziba zikulaba kati kitegeeza bw'afa tugenda kuba tukivunaanyizibwako abantu babiri. Kati laba kakati olwo bwafiira wano anti olwo kaba katuyodde baba bagenze kututeeka ku mpingo. Nyabo ye kakaba ayogere kati wekankanya mu biko neze ndabagi yikankanya obwekankanya oba tuleete kutiya ali bagambe kutiya ze zisobola okuwonya omuntu okukankana. Sokera mpola mpola musimuyo yekankanya wekankanya biki wekabikabe muli nawe obuzigo bw'ekirogo kyogaba bw'ofa bagera kuzika ffe omuntu nakubuuza ebintu ebirimu amagezi tuyambani kati leka tumubuuze oba ayogera oba tayogera lekeyo naawe kakati ne bwonodda wano mukwasaganya empola era buli kintu kyonna kigenda kuba kyogerako at least enamba ye wammwe omulwadde kino kye bayinza okuluma egiiko amannyo geesibye omusajja watu natandika okuwumbirira embeera naye nga nekyabumbira temukyali ono n'alemera ku kyennamba balina okukola ekisoboka n'amuwuliza nga kaledi akaweddemu amanda wuliriza muli naawe ebintu omutali makulu kati ne batandika okucekinga akasawo ka muwalajana naye nga temuli wadde ekintu akozesa bukozesa sayini yafuuse kasiru abalaga akasawo ku mabbali kalimu details ezimu ku z'abantu abamukwasaganya oba bayinza okuba nga bamanyi obuzaale bwe wamu n'obuvo
sajja watu yayayana bwatu n'aleeta ensawo naye ate nga noono gwayise mu kiseera kino munyiivu naye kati atuna olinga omuntu atambazeemu magezi oyinza otya okumpita mu bintu ebyekisirusiru nga bino singa omaze kuŋŋamba osanga sandize kubanga kakati embeera yonna eyinza okugwawo mu kiseera kino bano bombiri poliisi egenda kuba ebatwala kyasinze okutya wakati n'abantu abantegeeranga kagezi munyo ku duniya wano basobola okutambala mu magezi gamba nentunulira omuntu ngaoyo muli wano temulina kyomumanyiiko naye wabwe tomanyiiyo nga nange nzira mu bintu ebyekisiru nga bino sajja watufe obusungu ne bumukwata bambi basangamu kadayalaawo kanotibuku atandika kacekinga okufunako ku namba z'amasimu abantu abasinga baziwandiika kweyogera naawe enamba esooka saako linnya ki akalediyo kaweddemu amanda amanyo ndaba megalimu kamana yayogeranga atayina manyo nabaako erinnya lyabagamba awo ono yinako bwe yataye mu kusimu ye ateekako bukika omuyenga yogera n'omuntu nti mulamu naye ate naawe tubeereko nekkeya wakati omuntu bw'aba mulwadde ate tusobola mukayuukanira ngaera bwokayuukanira omuntu omulamu naye nga byayomba byali bituufu mu kiseera kino bambi nkulamusizza nyabo bw'atyo n'abako essimu gyakwasa amiina katonda ye naye eri ku mabbali omulwadde natandika okwesika omulwadde neyeesika ng'akyaliddwa abeewaabwe bano bajjajjaabe embeera neeyongera okutabuka ŋŋambye emitiyana naye ng'ennamba y'oyo gwe bakubyeko mu kiseera kino yabanyonyola nga bwali emitiyana naye waliwo omukyala natandika okunyonyola kiki kye bali batuuseko mu kiseera kino kira yangwiriza naawe tolwa nnyo ku ssimu omuntu omulengera kati waliwo omukyala embeera neetabukira ddala ampadde ennamba yeeno ennamba mpeebwa naŋŋamba omuntu simumanyi nnyo naye bw'abadde akyayogera bino byasobodde okuŋŋamba n'aleeta ekiboozibozi awo ngera abantu abagezi bwe babeera yamaanyi naye kale sibi ebiri awo ebitiisa naye era birimu eggumba kubanga nange mbasiziza musango kugamba omuntu gwe nsanze ku kkubo biki byansabye okugamba mutawaana guli awo gw'amaanyi naye abadde akwetaaga omuntu ono yeetaaga obuyambi bwo bannange yanguwa ate kirina buzibu tunulako eno olabe nawe va ku ssimu olibagira amaaso yagatadde dda ku ssimu talaba biri eno tewali buzibu tunulako eno omulaba bwe yeesika tubale tukwetaaga alinga amangu alimu ekimutsikamu omutima awo kigutsika kigutwalawa bamatema gw'amantu boogera tusobola fe okujja eyo mwana waffe poliisi eyinza okugirawo netukwata yagwiriza gira tunulako eno labe naawe ateka naawe akyalina ekibozibozi kyafumba tweyanziza maama tweyanze n'amala okukkiriziganya n'oyo gwakubidde essimu agambye atya agambye tukole tutya yogera nawe mangu nasooka mwekkaanya omanyi waliwo ate ekintu ekikusukkako nga ne bw'onoopa ku kato kyalina kyakuzza kubanga bagenza okumuyita mu kiseera kino ekituufu kiri nti ng'onaayiko kikuba mukono kati kyekino abadde takimanyi kino kye bayita ekikuba mukono n'amutunuulira n'amwekkaanya gw'ate atali musawo yakola atya nga mu kiseera kino ebyokupakuka tebikyayamba bwe kaba katego baakaguddemu nkulekawo n'oddambo lyo kamera zikulabye nga zirabaani ng'ojje ne batandika okukaayagana ndeka munnange naye mukule mubeemu amagezi mutegeere n'agenda maaso era n'omubuulirira ng'omuntu omukulu ng'era mukwano gwe kubanga yali amusinga ku myaka ndwadde naawe tolina wootandikira ebintu nga bino osobola okubyewala naddala nga tebinnabeerawo byomaze naye osobola okulinda otya embeera nebeera bweti ebyo n'otwagala okutukyawa n'olyoka ompita mu kaseera kano kenyini ng'olinga ayagala okuneegobako obwegobi oli naye mwefuna mu nfuna gye mwefunye gye mwefunira yonna nze saaliyo n'omukuba amanda go n'otandika kwegwera kintu kyo obadde ovandula ku makya kawungeezi na lwaggulo sibibaddengamu naye kati mu kiseera kino eky'ennaku wazira ekyobuzibu osobodde okumpita kati kiki oyagala nkukolere okirabe njagala ofeesinga ebizibu byo embeera neetabuka mu kazigo wano ku mabbali bino ebintu bituuka ku bantu
nabagamba nti firimu zino ez'ebina Uganda ebiseera ebisinga kiba kyakuyiga kakati eno oyigamu ki abavubuka mufa akuuza buli kasonda nosanga omwana omuwala eyanyirira naawe naye nga tomanyi nawaabwe n'okulubbeesa n'oleeta mu kazigoko wabula bugenda okukya embeera ebiseera ebisinga nga yatambudde bubi kiki ky'olina okuzaako oba kikyoyiga mu sinema eno batandika okupalapalanya ngeri ki gye bayinza okumujja wano naye nga mukadde wange n'enyambala ye yokka amagulu gomanyi bwogenda ogakwasaganya nze nkwata kyakumutwe kwate kati omuntu yenna amulengerere tatu yenna yemulikanya yenna yetimbyetimbye kati eryo sirinya lya musajja eryo kakati nga naawe ova eri obikula bisambi ng'ebyo ng'era ogwera kintu kyo kaaliko erinnya ly'omulala oba otegeeza ki waliwo ebintu by'osobola okutunuulira ku muntu n'olaba nti ddala oyo teyali wuwo si wuwo tomwesibaako olowooza lwaki yali badde akukweka gye bamuzaala ddala ng'abadde akwagala ebyo byogera nsonga nkulu naye bambi tusooke tutunuulire kino ekiri wano kaakani era ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi bategeerera wakati mu buzibu wakati nekino naawe njagala okitegeera nga tetunabaako kye tuzaako kirala toli mwana muto toli ku mukibaya kyogamba onywera ku nywanto naye naawe tonangira kuyambye ekimu bye mulimu saawa eno naye nga naye mbu yali ayambye ku mutaayi woono neyetegereza tatu abantu abakulu beera abantu obuvunanyizibwa mutegeere oba tatu ate yamukoze eki yabadde atandise okuyambayamba awo naye oluvannyuma lwe yagirabyeko amaanyi gamuwedde kiki tomanyina kiki akuba obufaananyi bwabwoza mwefunaga bwe mwefuna oba ebbuba lyeri mukute mu kiseera kino natandika okwogera n'ebitasaanidde mwefuna muli eyo mwebadde mwesanyusa ati ompita nze nkole ki mu kiseera kino nyini muli eyo mubeera eyo mwasuze ne musula ne mubeerangawo akuba enduulu teri ataasa kati ompita watakubidde enduulu azibye omumwa kati ogamba nzije ayogera ebigambo omutunuulira amaaso gamulinga agende kubulwa amagezi basajja bakulu tegeera naawe kati otigiira muki muntu obeera wano bwomu mu kisaawe ne badiifiri temuba kakati mu kiseera kino mu kaseera ak'obuzibu neeyisa bwe batyo batetenkanya akaseera jjukira kaali keetoolodde baali bamaze n'okumukyusa engoye akati ono atetenkanya lwaki oyambadde bwoti ati katuyagala ngende ntya ati okyusiza saati empala ogireseeko ne sokisi ozireetedde mugalo ddayo eri ebweru ozambale lwaki amugobera bweru naye mwana waffe simbala sikusuubiramu bigambo byoyogera kakati ono tannakitegeera oli bwe yalabye ku bisambi eby'omulwadde embeera ne zikyuka yabadde ayogera bulungi kati yanyiise bali awo ne wabawo mwalajane yali atuuse mu kiseera kino ono gwe baali bakubidde simu wuuyo babadde nga wano bali wano ng'era basula wano kiki mu byamwana kweva ku byerivansi tusitulemu oba yerivansi oba yerivaniya mubebe tusitule tuve wano nalwala natuka kweyo kakati lwakyalwadde natuuka ku kino ngamba mulano musirise busirisi tuwafiira kati bwamala nayitawo muyinza kunyonyola ki ale kati obibuuza nze oba afa naafa bantu bafa bulijjo ng'abasajja abakulu niye mubeemu ebintu byemulizoni nga naawe amitwe wegise obuuza oli naawe kakati nze mbadde mwegala buli yabadde amwejovaana ate kati obuuza nze lwaki oyinza gwotaddeko akajigere kati si kyekikulu nze n'obumumanyi ono amanyi mutaayi we ayina we yatunudde embeera n'akyuka sijja musitula musitule namwe oba musitula ate gye omuntu omu tuyinza musitula bantu mukaaga mumuwalirize mugamba ayimuke naawe tukwatireko ono n'azingaeko essuuka ku magulu kuba yakitegedde nti kyekyaviiriddeko mutaayi we okuva mu mbeera ati muli awo mweyogeza erivansi naawe musajja mukulu yambako olagira bulagizi ate olinga agamba nti kati eno tuli ku kiki gwe kalani naye mbadde naye ebbanga ddene naye mbadde siyomba na muntu yenna naye mu akaseera ke muzze wano wendi
ekituufu kiri nti ebigambo byammwe mbadde sikyabikakasa nti byo muyinza okuŋŋamba mu kiseera kino yeewuunya abantu era bwe batyo bakwata ekkubo ne boolekera oluvannyuma lw'omulwadde okumuteeka mu mmotoka ekiseera kyatuuka akatemerero baali bamaze okutuuka kire naawe yogera oba si we wano tube nga tweyongerayo we wano nammwe ate mwagala ndeekaane buleekaanye agambye weewogirangwa asikwata mulwadde wamwe mwesitulire nadde eno emabega w'emmotoka amulingizaako bulingiza Oyambako namala nakwatako ku mikono ne mu mbirizi wano omulwadde ono yalabye ku mulwadde ku bisambi by'omulwadde atunulira livanse ate noona amisa erivani badde atyanga mulamu atya kukyogera wano mu banne naye ng'ebirowoozo byatambudde dda n'atandika okuyita ayita musajja waffe n'akugambye nti Pafula Richard ag'obuzaale ng'era ye nannyini sineema akuzanyidde enkuyanja yeetooloola wonna n'abona ekitundu ekituufu nga tewali muntu yenna ali waka wano naye nga bo baali bamaze okutuuka mu kaseera kano kennyini n'omulwadde nga buli ddakiika eyitawo mukwano gwe n'amutunuulira nga bw'atunuulira omulwadde bw'atunuulira mukwano gwe akuba obufaananyi bwabwose badde avandula ne batandika okulowooza ku mbeera y'ekitundu we batuuse ekituufu kiri nti kasase atumutuusizza ate noono agambye wano weewaabwe ate n'omulwadde yennyini bamanyiganye kale ate tulina okutandika okunoonya embeera endala tukwasaganye kubanga omulwadde ono yeetaagayo akasente mbadde nteesa ono agira asigala wano n'omulwadde nze muleke wano nze n'omulwadde sikisoboka kikafuuwe sigenda kusigala wano na mulwadde anti kati laba engeri y'ebya ssente ensimbi kati ziba zeetaagisa baaka kati abantu yenna omuntu ng'alwadde aba yeetaagisa eddwaliro era abantu aba bakusuubira okumutwalako mu ddwaliro ebintu babirisensansi katonda wange kakati baali bayingidde wano naye ng'ebintu baali babirese mu buutu ya mmotoka omanyi waliwo embeera ekutuukako n'owuunga ono omusajja waffe bambi yali amaze dde okuwunga buli kyakola akikola takitegeera bwatyo najja nga yeemasaga n'akasawo yena alinga ejanzi ali ate ensawo zabadde bbiri kakati ndala naye ogenda gikimalwayo ekoze ensawo kati eno ngiwumuze wano banjire ate naddayo n'ensawo ey'okubiri mutayi we n'agamba wabula bannange ate ensawo amanye eri mu bbuutu ate n'asooka kugula maaso yeerabidde bbuutu yeeriwa bwatyo n'awakankulayo akasawo ak'okubiri zonna zaali za mulwadde ono ekanagweramu eyo n'ebigambo bambi byayogera byali tebikyakwatagana omanyi waliwo obulamu obutuukawo nga bw'otoyigiramu eyo mbeera toba waakuyiga bakimanyi nti ekituufu kale osiganye kusigala kumusigaza naye kitunze navaayo ki nemwandiisa sinamu yadde olukulu eyo no nsonga ye kati baali baagala kumuleka wano naye baali temamulekedde wadde siringi 5 ogiraba kati nze mbadde ndowooza ekituufu kiri nti kakati gwe kabwejungira abadde avandula ku makya akawungezi n'olweggulo kuvaako akasente k'okwata ow'omukyalo oli ekiraba otya muwe kuba kati gwe obadde ogira wali masanyu muntu oba osobola okumuwa naye ekisuku ekyo badde nsaba tuwanguyirize kubanga budde kati gwe talina kirina mutima gondaze ankunsubo kwagala sebo nkwagadde nnyo okwagala nga mukwano gwange kyekituufu naye waana ebintu byakoze ekituufu kiri nti
nenga abantu bajja just fetu butayagala tusala kuba twakafuluma ne bajja ne batandika okugumya ono balina okusigalako n'omuntu kale kakati katujje tweyanzanya tujja kuyakwatuuliziganya kale mukazi wattu ne bamulekaawo ne bafubutuka emisinde ono n'asooka anyweza kabuutu kaabwe bannange naye kakati otuufu ate nange ninga omuntu aliko emmindu abasajja banondese baaki okukwata ekkubo ne batambula ne bagenda bwe bati ne basimbula newankubadde yali akyebuuza ebibuuzo kakati tuba tukyali awo ne wabaawo ayingirawo mu kaseera kano kennyini kuba ekyamazima bakasimbula kati muyinza nokubanga mwesiriza mu kkubo naye nga ekyamazima tutemulwadde mu ddwaliro alina omulwadde alina omulwadde gwatuta mu ddwaliro era nze kyensuubira muleka mwesiriŋŋanyiza mu kkubo munange olaba embeera eyaguddewo olunaku lwaleero bambi yakedde kutwala mulwadde mu ddwaliro era nkakasa nti akaseera mpawe kaaga kati anje muyinza n'okuba mumaze kuyisiŋŋanyiriza mu kkubo kati watya nindiddeko awo wooli osobola okumpa akakisa n'enjira nga mbeera kaawe eddakiika nga nabo bakomawo kale oba bwakomawo kale tewetabu kyangu naye oba kikyaddugala wakyafu naye tulijjo tulyako kuba bwatyo n'amutetenkanyiriza awantu wagira nga agira awujalirako awo nga n'oli bwakomawo newankubadde amusanze mu kaseera ak'okubanga alongoosa yeesumululako akaleeso ke yali yeesibyeko gira obeererako awo bw'anajja n'alaba kye tuzzaako tofaayo etuddako gye baalese omulwadde nanyini makaloza nga takomawo senga awaabwe kiki ate mwabeereredde ku mulyango gwange okuva ddi nga kyatandika mwebake wano nsanyukanga nembalaba naye senga munayo ebizibu kiki bizibu ki senga nange mbadde awo ku mirimu gyange munnange mbaddeyo akasimu ne kajja nga kalubaluba ne ngamba omuntu ankubira liitiriiti aba ngamba ki kakati ngenza okutuukayo gye bampise ng'erivaniya kwe nkuba amaaso maama oyo erivaniya kyo temunimba nawe mwana gwe erivaniya yafaanana ddi bwatyo n'alwala n'abeeranga omusokolemu ebyenda munange ebyenda gwokyali ku byenda naye omuntu yenna yebayiika agwawo bugwi kakati kiki bantu bagira ne bagaba omusayi yagabye omusayi ne batamuwaayo kacupa kasoda oba kyazze buzi abadde musayi mwagula majini gegamunyaddemu omusayi okufaanana bwati tesenga bani abagula mbuuza gwe ng'omule njagala mbuuze kinakimu buli kyenkubuuza ng'okiddamu tumulese tumukwatiridde omuntu tumuleeta muleze era okuva lwe natudde wano tumuleze tegeeza nti naye bakubidde kati bali abaami benzize nabo abakukubidde simu ku makya bantuusiza ne bagamba mwakoze pulogulaamu nti olutuusa wano bagire gwe omanye eddwaliro eri abakafulu gy'ogenda omutwala nze mankulanta nze nga nze bagamba nayogeddeko n'omuntu ku simu gwoyo omwana yagenda newaguddeko nga mugamba afuuka omuntu n'akirabanga nze amumalako emirembe n'agenda nalinzizemu okwogera n'omuntu yena senga n'atabuka ono yali muddugavu kagongolo bano abatunulwako nga ne bwajja obuzzi mu kifo enzikiza ekwata ne bamukomyawo nga muzungu alinga mungereza obulwadde bwe bumugize n'ayeruka ekyo kikafuuwe kakati bwe kiba nti yoyo obulwadde bwe bumutuusiza kweyombeera saagala bigambo byammwe tumukwate nga bwe wamuleese nkuyambeko mbafulumye geeti mwolekere gye mwavudde senga naali nakomba kwerima naye nga bw'omutuuzizza ebigambo wakolaki wabireka nabuulirira omwana nenteekamu amagezi gange gonna kati wuuyo mulengere
yenna akunamidde gwanga zikoleta amanyiddwa ku kyalo olowooza ki ekiyinza okuddirira mu kiseera kino n'ayambala bw'atyo nze omwana n'alinnya mu lujjo ewange n'omulerera ku lubalaza mu badinkoni abapaatiri bonna bakeera wano kati babasanga muli awo mukunamidde eggwanga bagamba batya kati nga nti mumuleese naani era gwe muleese naye bwe muba mumuleese nyamba muyoleyole ne be mumuleese naye mumukwate mumuzeeyo omugye singa n'atabuka kwata omuntu y'omugire mugere gye muvudde singa bw'osobodde omuyamba okuva lekere nti gw'oli muyambi nnyo munange oyambye n'omuleeta wano ne kati yamba era abeera wakisabebe omuntu wo mwolekere munviire kulako n'akola ki nga si kyamugasa songa ono muwalawo mwenange gwongamba okugoba wano era gwongamba nkwate nekkubo ntambule ngende muyiga okuvali simanyi gye wamuzaalira ewagula n'enkule kati yeewagula akati mwe baawuliriramu n'obusimu bakubidde gwe genda mu mujjanjabe bw'anaaterera munaza ne munenya situla ki situka wabula kyenjagala onyambe bebe ekintu kyotambula onviire naye nga ne mukazi wattu mu kiseera kino bambi yali talina buzibu bwakoze eba ensobi yonna senga yalaalira nno senga n'akambira bwekiba nti lino sira eddwaliro tewaliwe bakubira mpiso kati mutwali tugire tulabe ewa gye bayinza okubira empiso omuntu abeereeyo senga ekituufu kiri nti mugenda kutumalako ekisa nga tukibamalako webeba kintu yake towa funguwa mulango yangu kakati senga agenda okulaba ngo naalaalidde ate yayinawaawo akatambula ke katuuso moja ati kyokaba naye bantadde mu bintu byesitegeera kati nze mba ngenda mutwalawa senga nayingira ate era atetenkanye omulwadde ono abalabenga katuuso moja akakuba ekisumuluzo amwongereyo mumanyira mulaba abantu bakulu tukadiye gwe olimera ku nvi zino zenyina tuyisa mu maaso gosobola okugira omuntu mumala gamanyiira wano bantu mugira muli ku lubalaza lwawe mwena mukunami ayina musajja waffe Kasekende bwatyo yali amaze okukomawo ewakaawe kino sikirabanga mama takirabanga yamala akisiŋŋaana kale mbadde sikimanyi nti ngenda kutuusa omwana oyo nga mulamu nkwate kuba onkomewa newange takikkiriza buli kimu akirabanga ekirooto jukira nti yali amaze ennaku 22 nga atunula akati ate babadde mu mmotoka kumpi lunaku lulamba twala omuntu genda odde enjala ne bweba emuluma etya n'apetayiti takyalina kati bwatyo senga ebyentambula yali yabigonza dda nayingira mu nyumba najjayo ebifunguwo ebyakatuuso moja kasobole okubawewulako ebyentambula bazeeyo omulwadde ezo embeera sisobola zisobola nze mankulanta waabwe nakula simanyiira banzaala awo omwana gwenkuziza wano gweseezaalira nti nze muzaalira ddala taata we yamundekera akyali muto bwe yafunamu kutubeera awo omwana ne yeefuulwa ew'ekitabo situlamu naye tugire tuzeeyo beba nze sikyalina gasitula ne puleesa zanfuukira puleesa senga mankulata kino takirabanga aleeta omwana yali muddugavu nga ntamu ezino ezifumba ku masomero ate mumundeetera yenna mweru alinga mu America nzera nga mbeera n'oyo tevanga mundeetedde jiini ng'owange asigaddeyo naye nga ne ku mabbali eno waliyo jjukira omuntu eyali yazze ng'ayagala mutaayi Kasekende gira Kasekende akomyewo naye kyamukisa mulungi nti omulwadde tebakomyewo naye oba bamuwadde ekitanda kyonna kyekiri Mukama yamanyi mukwatireko oba akutuka webeba ewange yanewagula siyamba situka tetenkanya kintu kyolabe ng'okiteeka mu mmotoka tulabe nga tweyongerayo situla gira nze sikyalina mulungu banguba ng'oba ositula nanyini mufu yakwata ewawunya senga kati era zinze mba nanyini mufu toyogera bigambo bitakwatagana wano ne bawalabana naye tekyetegeerera abantu mu mbeera z'obulwadde bwe batyo bwe babeera bwatyo ne mutaayi waffe bwe namulabye
nga babaako akalwaliro bwe bamudusa naye ngaobw understand tebukyaliwo abantu abo tutyo boogera amannya olw'okuba tuyinza okusajjula embeera naye abamutegedde mumutegedde bwato senga namuyingiza akamotoka akatungutiiru tusomoja gira tula naye lera wagambye nti era wazza omuleze era tuddayo omuleze saawa kumanyiira gira gwe nja kumenya okugulu gira nze ndookinga emmotoka yange munnange emmotoka yakamanyi ka ep ku i bwato senga nalookinga akamotoka si kulwanga addukamu neyetoloola esayidi luggi yali alumanyi mwe yamutuuza teruggulira bweru teruggulira munda luggulira bweru kati ali munda tasobola kweggulira bwato naye nga yeekuba mudene asobole okukatandika bave wano munnange kubanga omulwadde embeera mwe yali waliwo naate banaye n'ebintu ebikugwira kati ate saasira n'omulwadde naye mu kulwala teyayagadde naye mu kiseera kino afuuse ekyonziira oba ekitagasa naye munange neyanziza obuyambi bwompadde bwonna bambi kati kangende nange nsobole okukikwasaganya kaali kapotebo ate kabiriiti yoibadde abadde endajigira namujjukiza kakabiriiti ke nakwata entwala ye jjukira nti okuva obwedda bwonna akasibye wano bwatyo n'afuluma agende kakati nonoono akyali wano akyatendereza yatonda eggulu n'ensi nga tagitaddeeko mpagi era ye nannyini buyinza bwa buli kintu olaba amusobozeseza okuvuunuka kino ngenda kutandika okusaba buli lwasande bannange ekyaliyo emisa nze kasekende empitako maama ngende nsome n'omugigi kasekende asazewo agenda asoma omugigi aba akyamulugunya wano tannawulira naye ng'ebweru waliwo anookinga bantu bakonkona wabweru jjukira nti twakitegeddeko nti alina omugenyi gwe tutannamanya yaani mu kiseera kino nazikubamu ne zaaka kasekende waabwe nga mpise mu bizibu naye ate mbadde situkanga ku kizibu kinene kiringa kino jjukira nti twamutandise mutaayi ono yeewaana nti ye abaana ab'obuwala abali ku byeyi bamukolerera era alya ku bwongo bwe okusinga okwetawanya ng'agenda mu ofiisi nga bamusabe empapula z'atalina ebya karatasi yabivaako akati alya ku mutwe alya ku mutwe gwe olowooza bamulinza okuggulawo mmanyi nti kikwewunyisiza okundaba mu kiseera kino tibenda ayingiddewo yenze yennyini lwaki kino ate kiki bannange nze ekyagadde mu ngeri ng'eyo nakomawo dda weeks 2 emabega naye tosobola nakukkiriza mbeera mwembadde ekituufu kiri nti zino weeks 2 ezisembyeyo nga sinava mu kiyumba bannange kibadde kyokyanga muliro n'atangaala abasajja banvuze left right nga balinga bagamba nti bansiibula busiibuzi nakomawo weeks 2 emabega naye nasooka nenfunawo embeera okusobola okwerongoosaako naye bwe maliriza okwerongoosaako kubanga obakundabako mu kiseera kiri ekituufu kiri nti mbadde si n'embwa bwe bagimpa eba eryamunyaanya omanyi okubeera reaching an extent ombeere nga mbita naye nga bino byonna newankubadde yali abinyumya nga gwabinyumiza olowooza waali ono ke twakamanyako ekitonotono ava ku kyeyo y'omu ku bano baabadde aculupanya oba ogamba esinema egenda maaso Vigeraj nga nze ndi ku MIC Laiwoz Movie Production bakaba kukutuusaako nindi Pafula Richard ye muwandiisi ng'ate era ye director wa sinema eno. Kaakati ali mu nkuyanja y'ebirowoozo era alabika ng'abuzaabuziddwa. Look here, I've been told that you have a patient. How is she even now?
bangambye nti oyina omulwadde ye ali atya kati ani abikugambye tolimi babiŋŋambye naawe neyiba yabalabye nga mugiraawo mumutwala mbu simanyi agenda ayika n'endusu kati I come here actually some 7 hours back nazze dda wano essaawa 7:02 emabega kwagambye lankumye bulungi naye andabiridde kakyayinywedde n'ekyemisana nkiriridde ddala awo ghosted me for all the 7 hours ova ku muntu akukumya obudde obwo bwonna buli kintu n'asobola okukikutuusaako mu budde since you left okuva lwe wagenze come back ngamba kanjira mbalindako era yaŋŋambye nti mukomaawo nange ne ŋŋamba siraba nsonga lwaki sigira nga nkasiba ewuwe era naye nanzikiriza naye bannange naye kaakati kakati ebyo omulwadde ate abadde abikugambira ki kuba kati wano tuli ku mizigo obuzigo lwaki aba alingiriza ebyewange nze ng'ebyewuwe sibyogera nga bwayingiza ku makya kawungezi n'olweggulo ye bwe baba kati akyubirikana n'abasajja be nga baleekanira ku buzigo tubawulira akuba enduulu nze nali mbyogeddeko nyina kye naakugambyeko ku ebyo tova olaba kakati abantu abamu bayingira mu bizibu by'abalala kakati ate ebizibu bya neiba biyingira batya amaka gange mwana omulwadde nedda just kuŋŋamba nti mulwadde naye abadde alumwanga omuntu ng'alumwa atya naawe naye naawe toleekaana Peter, don't mind. She will get okay. You saw if you kasekende ono yali bambi yali mugaano ddi muyita nga yamuyita lya Peter naye kasita ekikulu nti nkomyewo nkakasa tugenda kutandika okukwasaganya obulamu bwaffe tofaayo mukwano kasita wendi si kyekyo ki baby akati neyiba gwe omumwagwo gubeere ng'empiso ye gukwasaganya kati ate waliwo ebintu byeyogera ebitayinaamu makulu ate nga tebikwatako wadde akatono manya muzigo gw'omwoli bw'oba obeeramu nkakasa nti omuzigo gw'olimu gujjudde enkuyanja y'ebizibu lwaki tokwasaganya ebyo n'osobola okumalako ate kiki mwago toyingirira nnyumba yange lwaki otandika okwogera ebyama by'amaka gange beera mu muzigo abantu b'obigamba tomanyi baavuddewa mbayita ntya wabula gw'omala gasabuka kati nze okuyamba obuyambi omuwala abadde ajja ng'akwetaaga just nayambye buyambi ng'era omuntu nti azze ayagala neyiba nansaba okubeerako nange ne muwa waatuulya kati kibinya okuwa omuntu obutuliro ng'omuwa otya obutuliro talina bubwe ogaba obutuliro wano saa muntu yeeteeka mu bantu bange olina ensonga ze endala era gamba nti kati olw'okuba okyali ku biri byewaŋŋamba ngedda nti era ndoza bye bikyakuli ku mutima nze sirabamu buzibu nze okuwa obwa omuntu bwatuula olina ensonga endala zoyagala okwogerako oli wa Red Cross gwe kaakati kyogamba oli mu bino ebitongole ebiyamba abantu olyoke ayogera emboozi ezitakwatagana n'omutwe kati baba bakyayomba awo nayiba n'alabako gwalabe kiki kino omusajja agudde alu yo basaa namukolera ku nsonga ze kati alazeewa n'agenda yekanye wa gy'agenze maama ndabye bubi amaaso tegabanga gannimbye maama aba akyali ku maaso tegamulimbye omulwadde ono afuuse ekimbuguyu omulwadde tebamukomezaawo weyavudde weyongera eri gwe muno yeebakeko wano kakati ono muva Bulaaya bino byonna abadde tabimanyi omulwadde bayogeddeko mwogere kiki maama mbayambe muki mwebasa omusaze okumujanjabirawo tekayina omuwala we bamuyita kiki tetubanga akawala katututa awantu awatali wabuwuli nga kabuze ate twakabuza nikagamba kekakasawo wewo wennyini ati ono abadde amanyi nti bamukomeza omujanjabira wano bano abayita basawo sesa omulabako noono nze simumanyi aya twakyamala gajejemba n'ebigambo ogwo ndaba nga nfaanana okuba abasawo neyiba najja yekanya ensonga waliwo ebintu byatayagala kumuyitako envinvi ali mu nyumba munayomba mankulanta kasitamala nafu ono ayambadde akamyufu yebase ku buliri nazikira buzikizi bwati katonda namala mujja mufyoze ngali mukana akazigo kamwe mugenda kakasa who is mankulanta this time simanyi kiki ali banange ate wulira awogana nnyo awoganira wali abantu bonna babiwulira ati mbadde manya ebintu nakivuddemu kale ate banange
musajja wattu bangono yabadde amanyi nti obuzibu abuvuunuse naye mu kiseera kino bulabika nga bweyongedde bweyongezi oba mutomere njogere naye kati n'asalawo omuntu okusinga okwekweka ogedde naye agenze n'entomera omukazi ono nemugamba buli kimu kyonna okuva lwe twatandika paka olwaleero n'emirundi gyonna gye tulumbye obusozi buli bugambalagala obambi mugambe kati ate bayinza okuganza envuddeko ekirwadde ekiruma omwana oyo kiki naye kagende mbeeko kyenjogera naye ngera omuntu omukulu kubaawe embeera eno n'ensirika ate era baga eyeretera ebizibu nfukidde ekizibu lunaku kirwe nasanga omuwala oyo oba nakutomera ntya kakati waliwo embeera etuukawo ekituufu newejjusa oba senga ku lunaku olwo weebaka nnyo oba senga nafuna ebizibu ne bansiba busibi ne simusanga mugamba muteera bikoozi ba lunaku lwe yasooka okwogera naye ebigambo ekiseera kino kati bye bimufuukidde kagumba weegoge boneredde siriddamu kuba na muntu nga tasoose kumbulira akatubagiro mu masanyu ye sinema gye tuli mu kulaba bafula Richard Walakira ye muwandiisi ng'ate era ye dayirekita waayo ngende mutomere omukazi ono Vijeraj nga nze ndi ku microphone wajja bigenda okugwera katujekanye tuli ku kitundu ekisooka ngera kigenda maaso ate nkitwale nkisule ku ddwaliro nkisule mu compound naye ng'abaagala ebina Uganda mugamba mutya banaye tweyanza nnyo mwena abatuwagira mu kiseera kino mwebale kwagala bina Uganda ŋŋambe nti Build Uganda bannange nze Bobo ku ntikko Buy Uganda Build Uganda njagala nga mulamu naye bwafa ngeze ku poliisi kulipootinga n'asalawo ebintu abiyingizemu bannamateeka tansanga wano kaneyongere naye namwe mumbuulira amazima kati ono gwoleesa ate n'oli ayomba weno naawe saaga akumanyira kyogamba byawogende tobitegeera kasita mukomezaawo ebintu byammwe bebinte munzije mu kasasiro wammwe mubeere na kintu kyammwe noonya yadde akazi kuzunga kati naawe olabye nga kana akazigo koosaana okubeeramu yenna ali muli yeetimbye alinganga Christmas tree nekatambula nekamulekawo neko nekafuluma ebweru gwe kati mulwadde kintu gani yi onasema kintu gani omulwadde kama sema nasema mie mulwadde pana sema najja yekanya ensonga lingizaako mukadirisa naye nga kateni tezirabayo bulungi ekikinga basirise kyekigenda maaso wayi bwato naddayo wali katebeke azikwatira wali ku mabbali yeefuula bizaawo kati bannange munange mmanyi nti nkutawaanye kakati waliwo ebigambo byenjagala okumanya ebitonotono okusinziira ku mbeera gye ndaba nindi mugonjwa wanamaze bbanga ki babiiraawo naawe akasibaawo era n'obulwadde yajja kiti babutibi kiti kyonna nga kinene kizibu ate nkakasa nti kati buno obulwadde bw'abavubuka bwe bumutawaanya naye ng'amuyita ati ati gwate omuyita otya muli baluganda oba olugamba ne lukwata akati wano ku mabbali nsaba kukakasa amazima just kumanya mazima baba beeyita batya Peter Kasekende kati baba beddira kyate n'oli ati gwe sooka ombuulire muba mweyita mutya ne Kasekende naye toli muyita ye Peter omulwadde nindi mugonjwa obulwadde ne bweyongera ati baba bakyagiraawo Kasekende n'ayingirawo simanyi ne kano kamaalike naye ng'ayingizawo obugaali naye ate era omusajja okyava nkwana neŋŋaana senga naye ati ndi mukana akavuyo kabalabe n'ebizibu byabwe omanyi ate waliwo ebintu ebisanyusa abantu kati ono neyiba ali wano buli kimu akyekkaanya bwekkaanya Kasekende n'ayingira ennyumba okugenda okulaba ekituufu kiri nti ng'omulwadde balinga gwe bataatutte naye sibanga ndootanga omulwadde ono takyali wano oba tetwamututte luli nawe bawuba emikono alaba oba teyeebase n'atunula ne yekkaanya omanyi buli lwateekako gaalubindi ezo akakasa by'abaalaba sandula ayina amannyo baameka nfuukidde ekizibu mu bulamu bali bamuyise eddala nona amumanyi nga sandula naye lwaki onfuukidde kagumba weegoge nero tutte si bantu bokiki
Waga kati sifunye kumanyisibwa. Twabuze nga we tukutute siwe watuufu oba. Bwoba oli muzimu yogera. Era ntegeere nti kakati ekintu kyangwira nti tenkanya amagezi amalala kuba kuleeta bansaasi bagire bazikubire wano wenyini. Watuwadde sibbo. Waga kati kizimba sibitegeera nange. Sandra natandika okuvaamu obuziga awo. Mukazi nga sina abantu pete bamma. Kufaanagana nga bwa kirogo. Funa abantu. Naye nga atandise okwekwasa ensonga. Wakati mbeera ntya no ebigambo n'abimira. Mukwana kati kiki? Nkulengedde oli ne kana. Obadde neneyiba mubadde mwogera ki n'akaka kwanso. Siwali just muntu kubeera awo nga ngamba nga tulabye n'omugonjo. Nze tibendi. Kati tibenda oya kubuuza obugoba gw'oli musawo. Ono wamukubyawo ku mpiso. Omanyi bw'aba alina embeera mwe yeebuzaabuziriza ata n'eddoboozi. Obuuzaako waaca. Kati omala gabuuza abantu kyogamba nti oli wano okubuuza abantu si be balina okukubuuza. Nawugaana okubaako n'omuntu gw'otabbirikana naye wano. Kyokka gwe buli kaseera obeera otabbiragana n'abantu. Naye kakati njagala okumanya omulwadde ono biki? Nze by'osonga sibitegeera. Kati bye biki oli kyokka tosobola kwogera omwago tewo. Omulwadde yalwadde twakitegedde. Naye we tudda mu mbeera eza relationship kati mba muyita ntya? Era ye aba akuyita atya? Buuza ebintu ebisitandinze obuuza ebigambo bya bitege. Kati ekyo bakiddamu batya gwobeera gwe nga gwe bakibuuza oyinza kugamba bano Peter nsaagala weebuzeebuze ekintu kyenkubuuziza kiri kiriya. Osobola okuŋŋamba omuntu ono tumuyita tutya? Badde omukazi n'omwana omulenzi babadde bakambwe. Abantu ababadde wano babadde mukambwe bitagala. Ensonga bagambye zigenda kuggwera ku poliisi wabula gwe nkubuuza ebigambo biddamu nga bw'oyagala. Kyogamba nti ekituuka ku mukazi ono senga kimala ne kimutukako nga nange wendi ekigenda kunzingiramu kukusinzira omukyala muleese ebigambo byayogedde wano. Mubaddemu embeera z'okufa. In case omuntu ono ng'afiiridde wano ogenda ku kifo esinga. Naye Peter sina kintu yakugendedde ku poliisi. Najjayo ebigambo byonna nga bwe byogeddwa. Ndi neiba n'akomawo alumike. Kano kasikuliputi kayinza okumukolera mu sinema eziyinza okuddirira kubanga kati eno firimu yennyini. Kale omuntu abasalewo aba akunyonyola kikati kugambe nti ki bino kizibu omuntu bw'aba akufuukidde omugugu naawe oba okiraba nti kati kagugu guno omugugu mbo gwennyini kakati mu kiseera kino era kati bwe kuba kubonerera mboneredde abadde nsazewo ngende ne mu kyaki kale ate omuntu sanagenda mu kyaki ate omuntu bamukomyawo ate kati baleetamu n'ebya poliisi kati ngambe ndya kitegeeza sinagambako nti tubadde twambalagana. Peter okakasa obadde temwambalagana. Obadde temwambalagana Peter. Nsaba onkola ekintu ekyo mbadde nsaba ondagire plot jeri ngende etabe enyo. Onagenda okuwulira ng'embeera etabuse n'asalawo kwekusaba okusinziira akasente kabadde ng'asindikira omwami ono amulagirire bulagirizi binagira abyetegula agenda ateekewo ne bekanaba kasisira mu poloti yaabwe ave mu bino ebyokubeera mu mizigo ng'ate mwe mwesombera abantu batategeera. Naye kati mu buno obudde naawe osobola okuŋŋambiramu ebyo ebigambo kiri okay. Sooka otunuulira obulamu bw'omuntu naye nga tonagamba bya poloti kyoga poloti egenda kusenguka oba egenda kuvunda. Buno bwennyini buno obudde bw'olaba obwakazigizigi gw'obeere ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana naawe kati bwe nkulagira mu poloti y'omuntu omulala golawo obwongo bwange buli wamu. Just do one thing. Nkolera bukolezi kintu kimu. Kundagabulazi nti kati weewo just kulaba bulabire ni ndabe kikyenyiza okuzaako mu kiseera kino. But right now tulowooza ku bulamu bwamu. Sirina kintu kirala kyonna kyensobola kulowoozaako mu kiseera kino ng'oggyeko obulamu bw'omuntu. Ebintu byonna bisinga obulamu. Obulamu businga ebintu byonna. Kakati n'omutwale mu ddwaliro kuba ne puroguramu zammwe tuyagala nzimanyeeko. Ne batandika okayanya amaaso g'omulwadde kino kimwongera bulamu oba jjukira nti byonna bye baali boogera yali awulira newankubadde yali tasobola kubaako kyayogera. Otunuulira butunuulizi bintu bya ku nsi mu kifo ky'okutunuulira obulamu bw'omuntu obusobola okugenda ne butadda bulamu tebulina sipeeya. Katonda ekyo ekintu yakikola ng'oba akigenderedde.
Lidda nze siriwo okuzaalawo nti obono kakati mulwadde biki naye nange ekyemba njagala okumanya mba njagala okukimanya kitegerekeke. I get a boda someone to take me there. Because those bodas most of the time they know every places. At least tunakwasaganya wa boda n'antwalayo. Aba boda bamanyi ebitundu ebyenjawulo. Kyo kyogera kituufu nawe oli mutuufu mu nsonga naye ate buli kintu kisiŋŋana naye nga simanyi nti nsobola okulagira mu kiseera kino kwaka naawe ndaba obwongo bwonna ndi puzzle antwala naye ba right now let me first call someone at least agali kwosha n'agafuna ndikwenda zina kutegeera kati kyeki eggulire alifunira wano wennyini lirira yivu olulimi olweka ne luvaayo tebenda n'ayenda nze njiyo mbone kiki ekiri kwetagisa n'ayogera olw'obuzaaliranwa weedinda akoba lusoga lwene ayagala kubona akati ono nadda ku ssimu mwana emiswiba gize mwana kati giwunya bwe gisiriira omuka gunyoka bwe gwakirako n'omuliro kati kino kiba kisaanako omuntu asobola okuzikiza nga alimu ku magezi agasinga ku gange okimanyi nti nafuliizi nze ayogerera mu ngero kubanga waliwo baatayagala bategeere kiki ekigenda mu maaso mu kiseera kino netwolekera kasitolaba ebikajjo ebyo ndirugazi tuto netwolekera idinda naye nga kuliko eŋŋombo katonda ye muntu yekka gwe tukkiririzaamu in God we trust. Bwatyo ne yali aleese omulwadde yali amaze okuyingirawo mu kaseera kano senga akomyewo ewaka bamaze okudropingayo omulwadde mu kiseera kino kugambe kakyagenda maaso akatuubagiro mu masanyu ye sinema tuli ku kitundu ekisooka bwe kiba kivulu nkiwangudde bwe guba mupiira bali mu 2-0 kati katulabe ki ekigenda okuddirira ate bandeetera omulwadde bamuteeke wano nze mbonaabone naye ng'alinga agamba nti nze mbadde nvandula buli kaseera kati mutayi bwato n'agenda esayidi amiitinge mukwano gwe amunyonyolemu ensonga kiki azije mu kino wakyonna kitomera naye ate ebintu ebimu era ffe tubyereetera totya ebintu ebimu era abantu contribution esinga abantu kati bakontributinga 90 kati yamunyonyola embeera ebaddewo abasinga obungi bo bennyini naye okusinziira ku mutaayi ekimenti osobola okubeerawo nga gwe gwennyini gwekizibu mulira bwamuduulira nti kati ye kyekizibu ky'obulamu bwe ye kennyini teriyo kizibu kimutawaanya ye yennyini kyekizibu kati kitegeeza okuwona ebizibu bino ye yennyini alina kwejja mu ye atya ebyo byennyini ebituufu nze ndikyali watasobola kukugeya ku muntu mulala wazira nsobola okukutegeeza kikyamu kikyoba okoze mu kiseera kino naye ng'oyagala omugalamiza omukube ate tomukuba yekka ng'omukuba n'omuzimu gwe ategeere bulungi okusinziira ku butufu oluusi bw'aba ali ono eddaala lyaliko ery'obussiru asaana kunaaliza mu sitenseni oli mukwano gwange kubanga nakubuuzanga ku mulundi guli neekugamba obeera otya n'omuntu gw'otamanyi gy'ava n'osula naye okumala wiiki n'okwata omwezi n'okwata n'ogwokubiri toyina mukoddomi wo n'omu gwomanyi toyina mwanyina gwomabuga n'atandika okubimulombojjera oluusi nga n'amanya ge kubanga mu kiseera kino abantu baali kumugamba be basobola okukutaasa senga oba ofunye embeera ey'obuzibu mu kiseera ekyo kati ani asobola okukubeererawo naye nga tomanyi waabwe tomanyi linnya lye teberezaamu ng'oli naye kiki ky'osobola okuzzaako kati oli kunze naye nze gw'oliko nze nno ndi kale kubanga nze omukazi gwe nnina at least mmanyi amannya ge gombi wangi taata ekyamanya kwe yali agumira abangi nnyo abantu bangi abali ku mabbali kati ye akyejjako akiteekako abo baatalaba mu kiseera kino abatali nawe bali nti ate waliyo abalina obuzibu obusinga ne ku bwange ne mu kiseera kino wetwogera kati waliwo ayina omulambo mu nnyumba naye nga tamanyi waagutwala era baani bannannyinigwo era nga ne poliisi emunoonya naye ate nze kati awo njawukana ku abo tongatta saagala ongattike mandwa na mugugu nnyo ng'oli wanjawulo sebo
nga bajega betulimu kakati ate bwe buba bujega ng'ofungula ndiga mukira azisirimu je atirika twekisusa mwana waffe kuba kati ate kati bwe kuba nti oyo ate naku yange kakati ate gwe lyesanyulyo kati mba sikutegeera ate nakulabye n'amaaso gange abiri okuva luwalabye ekyana kiwalajja n'ekyo ebisambu embeera zo zakyuse ne waba wamukubira akasimu wakati mu mboozi gye babadde balimu naye ng'ebadde etandisa okuvaamu ebigambo ebisongovu ne tudda akasimu kiki wangi yogera byentegero agamba ki beera siriyasi naawe tanafa ne bamuteekamu essimu endala gamba kyekisooka kyobannange ono abadde amanyi nti omulwadde amaze okuserengeta ewa senkaaba badde manyi agenze nti ate ki kyetuzaako emmotoka eyaye nga tejaamu mulambo sooka ove ku ekyo naawe ate waliwo emisiba emirala bannange omanyi nti waliwo olunaku olukya nebijja ebizibu nga bijira kumukumu nga biringa ebigamba nti katukololwa ebigwayo lwaki katonda tabireetako kimu kimu at least mu wiiki nampaayo kimu ekyo nekigwa nenkwasaganya ekirala kiki ate ekirala waliwo ate omulala ayingirawo okuva e Bulaaya azembw atuuse newaka kakati ate teyaŋŋambe lwaki amala gajja nayingira buyingize mu nyumba eyange kiki kakati ono yategedde nti bakyali bamutaayiwe balimu ku musaayi lwaki tekagira kabeera wane wange then tulaba ki kye tulina okuzzaako ate kyenjagala okusa ogenda kunyamba ekintu kimu sisobola kugenda kafe esinga saawa ogambye egenda mu maaso tetufunye omugenyi omulala sansa okulaba kiwulirako awo naye n'atuula akangeza akalungi ndi bulungi Peter iko wapi Peter kiguga agenzeeko wagenze naye tambulidde nabudde kibwagenda kudda ono akubaganya birowoozo tannakimanyako nti akazigo ke bakazinzeeko dda ve mu byokutuuka kati sikutuuka nenyamba nyamba kuba kati kyekiri obuyambi ayagala kubufuna ku mutaayo naye kakati omuntu gwe tuyamba kino nekibanga tekinagwa ate n'osaba ekirala kati kiki kyetuba tuyamba ki kyetuba byonna tubikwasaganya omulundi gumu kuba oli musajja mugezi kakati ntandikirewa newankubadde katonda yampa amagezi wakati bingi byobadde onkweka ate byemba simanyi tuli mukwano nze nkumanyi bw'otuuka ali gwe baako engeri gy'okolaki waleme kubaawo mboozi z'amaanyi awo wakati awo kakati ono genda amusindika ewakaawe alemese abantu bali okugatta emboozi kubanga senga banagatta emboozi ne batuuka okwemanya kakasa nti kusaidia nkagenda kuba kaweddemu omutwe gwo bw'ogugjako ate mbaawo gw'okugoba ogugjako obaawo But you call him before coming. Oh, mukubidanga katono ajja wano. So it's fine, you can wait for him. Kati wamukubidde mulinde. Why? And if I'm to ask, how do you call him? Kati gomuyita otya? Sorry? Siwulidde. Call him Peter. Muyita Peter. Funny, you said that he's coming here. And you had called him. Ongambye nti omukubiddeko. I will let you deal with him. Okay, it's okay. Bonna bali wano. Kugamba embeera efuuse ey'akazigizigi eri saidi waffe musajja waffe kasekende Peter embeera egayegaye buli kadama nina butaano buli kamu bwe kampayo emitwalo 22 kekakadde ngambaawo omwezi kino abadde akikola olw'okwagala ssente ng'era akibala nti senga buli muntu amuwaayo emitwalo 22 kuba no bakadaama asobola okubeera mu bulamu obwa bulijjo naye ati mu kiseera kino abadde teyakibala mu bintu bye yabala nti ate basobola okukomerawo mu kiseera kye kimu nga tebamugambye bonna ate ne bajja ne bayingira mu kazigo ke twakalabako babiri naye ng'ate mu nnyumba mwe bali mulimu n'omulwadde ate kyalina wadde wateeka mu kamwa wadde okubaako ekigambo n'ekimu kyayogera ogambe kagenda maaso okuva mu Laiwoz Movie Production Kabaka Pafula Richard Walakira yakakutuusaako Vijay enzija kakuvunulira okusobola okukategeera nga bwe kali gye biraga bindala bizibu ddala mutaayiwe agenda okulaba ng'embeera
nyamba yandifuuka enzibu okusinziira ye ku bwagirengera banga ddene nga ebigambo layini nga musanvu byemba nkozesa mpaako ebigambo byompa ereko nange kyentandikirako kubanga ojja kulwala kati bwe ngenda eri ngamba ntya osasagala banyumyewo banga fa just kubalemesa mboozi gye bagenda gatta babiri kyekyo kyokka tewali kintu kirala kyenjagala kimaliriza nga guwa kitandika ali kati onyamba ki bwoba mukwano gwange bw'atyo n'agenda wakati mu kumwogerera ebigambo n'asalawo agenda amuyambe bannange bujja butya mu kaseera ke kamu nkadde ke omuntu wengambidde nti ngenda kulokoka nzira eri katonda nga teri lwa sande lumpitako kyokka ebintu byonna ne bikyuka bwe biti kitegeeza ne katonda taliiyo atandise okukonjera katonda ebigambo naye nga si ye yamuleetera pulaani zino yabadde abikolanga ye mulinde enkakasa ali kumpi anaatera okutuuka amushuwa konko tewasobola yita ddakiika 10 nga tannajja ajja bonna baakadda baba bali awo ne babawaayi made manyi Peter sansa okulaba sewa namuwa aga abantu bano tebabanga tulira wano kumpi nga mwandiza gwamanyi afukamidde n'abuuza kale baami mpozi mmweyo agamba ki naye nga waliwo ali mu kubekkaanya okumba eno bannange muli wano tuli eyo netubeera eyo muli eno nemubeera netubeerawo ekimu tekibadde kibi kale memuzaano ki ekibadde nga abewaka nno si babi emboozi neerandaga gyeraye ka ekonome naye embeera ya byanfuna ngaera bwe mumanyi eggwanga mwe tuli etuuba left right naye era tugibeeramu naffe twagumya mugo tuliwo akabo kabbi kituufu ddala lwolutugenda netugamba nti oba tukafuule nagera nenga bakati nfuneewo obutuuze mu nsi endala naye ngera olaba emitendera mingi nenga akatugume no nayingira mu mboozi nkyeyako basebo yayagala pita ono kiki pita kiki naye mugenyi wa pita agambye amwetaaga nzize bitambula bitya bikutambulira bitutambulira ebigambo talina ebigambo abiddingana bwagira bwatunuliza eri amaaso 45 bintu bizibu tebitegerekeka ono nabekanya kalina eriiso naye mbaddeyo nenga akanzije nenzija era nenzija nentuuka kati bwenzize entambula awo nenvuga nensanga jaamu kati jaamu nemuyitamu era nenzija nentuuka enefuna akati ya ku Facebook nemuva ku Facebook tubaddeawo ne Peter otobiwulira era anoonyereza abaana abawala kati nekwana gye beekwanamu sebo sebo okiwulidde nga mugenda ono emboozi mufuukidde kiramu sirikamu naawe oyogera nnyo mba njagala kubuuza ate tosirikamu kiki buzibu ki lwaki oyogera ebya Facebook yakola ki tufuwo kyekituufu mbu bali kwono gwe kennyini n'otamanya bunaku bwo n'otamanya bw'oyimiridde newankubadde abadde ayita mu ngeri naye ebigambo byabadde ayogera akoona muwala gya noono omuntu tomumanyi tomulabangako oli ku Facebook simanyi akina WhatsApp nemwekwana n'otuuka n'omubulya byonna byeyagala n'omusindikira n'ebifaananyi byebyo ng'oli bwa namunigina oli gwe kati ozze kubanja wenna ogize bwotyo kakati obanja omuntu gwasindikira ebifaananyi by'omusego gwe wangi kati gwe ate raave yange ne Peter bikwataganirako ekyaki ni nayo ate kambuuze ono si mukwano gwa Peter mukwano gwa Peter ani akuwe ndi mukwano gwe bwolowooza bwotyo kati okuva n'olwaliwo kitegere nti ono muganzi wa Peter okuva nakati mpaka gye bugenda oli mukazi w'oli n'oli mukazi w'oli mwenna muli ku mukyapiri omwo gyegino emikwano akikubyewo kugambe ne bajja batwolekeza ekitundu ekyokubiri bigenda kugwerawa bijeraje ku microphone kugambe twolekere ekitundu ekyokubiri